Omubaka w'e Kasese Municipal Centenary Franco asambaza ebigenda byogera mu ngambo nga President Museveni we yabaguliridde oluvannyuma lw'okumusisinkana mu maka g'ekisozi olunaku lw'eggulo. Kino kiddiridde President Yoweri Kaguta Museveni okusisinkana abamu ku bakulembeze b'omu kitundu ky'e Kasese olunaku lw'eggulo omuli akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Winfred Chiza, omubaka wa Busongola North Atkins Katusabe, William Zogu, Centenary Franco n'abalala. Ffe twasabye ate twakirizaganyiza ne President nti olusisinkano lwaffe twagenzeeyo ng'abakulembeze public leaders baluteeke mu lujjudde lugende mu mawulire buli omu akitegeere nti twagenzeeyo okumusisinkana, kubanga ekyatututeeyo si kwe kujjayo matooke nedda, ate n'amatooke tetwagajjeeyo. Okusinziira ku mubaka bakkiriziganyizza ne Pulezidenti nti omusinga Wesley Mumbere wamu n'abo bonna abakwatibwa bateebwe ku kakalu ka kkooti ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa January omwaka ogujja. Ku bigambibwa nti waliwo obubinja bw'abantu abalya mu lulime ne luzise nga bakozesa embeera ey'obunkenke okubba abantu. Obubinja buno bulina enkalala ez'ekimpatiira ze bakozesa okutiisatiisa abatuuze nga baziyita eza gavumenti zeekozesa okukwata abo bonna be basuubira nti beenyigira mu mivuyo gy'e Kasese. Waliwo n'abo abawadde bagenda ne list eziriko abantu nga basaba abantu ssente nti okubajjako eyo list basooke basasule ssente. Kyova olaba nti President yawaddeyo directive ey'ogamba nti abo abantu abalimu ekyo kikolwa ekyokusaba abantu ssente okubajjako ssente mu ngeri y'okweyimbula ku list ey'abantu abagenda okukwatibwa bakikomye balekeraawo. Okusinziira ku mbaka Centenary, ekyokusisinkana President Museveni tekinnakyusa nteekateeka zaabwe za kuvunaana gavumenti mu kkooti y'ensi yonna era nga bwe twogerera omusango gwateekebwayo dda nga balinze kkooti kubaddamu. Omusango gwa ICC twaguteekayo, kati ebisigadde bya prosecutor wa ICC. Ogwaffe twagukola, tulindiridde ki ekigenda okuvaayo. Mu babaka abalabiddwako mu nsisinkana Pulezidenti mwabaddemu n'omubaka omukyala wa Bukedya Anita Amongi ekyaviiriddeko okwemulugunya ku kiki eyabadde akola mu lukiiko lw'ensonga z'e Kasese. Centenary agamba nti bo ng'abakulembeze b'e Kasese kye baagala gy'emirembe mu kitundu kyabwe kubanga okuvanga ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno ekitundu kyabwe tekinnadda mu mirembe. Samla Hanifa, KTV, Amalindirire.